mu mwaka gwa 1939 munnaddiini omuzira Namige muzzukulu wa Katongole okuva mu kika ky'ente Reverend Polycarp Kakooza yatuula n'avaayo n'oluyimba lwa Buganda olutongole ekitiibwa kya Buganda. Emyaka giri 83 egiyiseewo bangi mu luyimba ennono zaalwo n'amakulu abamu mugamanyi. Reverend Polycarp Kakooza yayiya luyimba olugenda okuyimbibwa Abaganda okususuuta Kabaka n'okugulumiza eggwanga Buganda lye bavaamu okusikiriza abalala okuwa Buganda ne Kabaka ekitiibwa oba oliawo kyatalowoozaako nti oluvannyuma lw'emyaka 83 ekitiibwa kya Buganda kijja kuba kimaze okukutula zissemazinga. Abanekanekanye mu mitega nswera bati tebagenda kulanya kuwoza lutabalo wa Beene oba okwanjula bagenda kuyimba kitiibwa kya Buganda. Dennis Mugagga ne Daniel Sewagudde bannayuganda naye obudde buno bawangaalira Bungereza. Mu katambi kano bagenze Colombia mu maserengeta ga America okusinkana kwaya y'abazungu gye bamaze sabbiiti nnamba nga batendeka balaba abantu bano we batuuse mu kuyimba ekitiibwa kya Buganda. Okumala emyaka kati 3 Mugagga ne Sewagudde bazze basinkana kwaya ez'enjawulo eziri mu mawanga g'abazungu. Kwaya zino zirina ebibiina eby'enjawulo ebizigatta era obutabatika byoya bya nswa. Kwaya zaasooka kukola kunoonyereza ku lulimi n'obuwangwa bwa Buganda olwo nno ne zikkiriza okubeera ekitundu ku nteekateeka eno. Mugagga ne Sewagudde bakola ekibiina eky'Abaganda Boys era ekitiibwa kya Buganda kati bakakitambuza mu zissemazinga 6 kuliko America, South America, Asia, Europe, Antarctica ne Africa. Okusoomoza kwe basinze okusanga bwe budde obungi bwe batwala nga basomesa abantu bano enjatula y'ebigambo bye bagenda okuyimba. Okusomesa kubadde kali nnyo okukwata olulimi okubanyoola n'okubategeeza nti omuntu agamba ddala ddala si lalalala. Ogw'ekkumi n'ogumu gwe ngambye ki? Nogumu. Okw'ekkumi n'ogumu. Okw'ekkumi n'ogumu. Ogw'ekkumi n'ebbiri gwe njogedde ki? Okw'ekkumi n'ebbiri. Okw'ekkumi n'ebbiri. Bassebo ne bannyabo nate tuno mu bwengula nga twolekedde eggwanga lya New Zealand mu ssemazinga wa Australia okutambuza ekitiibwa kya Buganda okyetoolooza ensi yonna. We twogerera kwaya eri mu kwetegeka okurekodinga ekitiibwa kya Buganda. Okay. Right. So Felista, abato abo balabye? Mbalabye. We are waiting for your comment. Mbalabye era bambi bazannya bulungi. Bazannya bulungi nnyo era singa abantu bafaayo ne babawa attention. Ne balaba comedy waabwe omulungi gwe bazannya. TV zonna ne zimukuba. Radio stations mwenna bambi ne kuba bazannya bulungi balina ati omulungi. Walabye ku wakaabo omulala? Batera omulaga. Ya ku KBS ya. Okay. Kale. Felista. Singa omuntu akubuuza. Pozi werinnya lyo gwe ddala gwani? Nannyanzi Faith. Nannyanzi weddira ki? Neddira Mbogo. Akabbiro. Akabbiro. Omwana yedirabiddemu. Akerabiddemu ajja katereza. Singa omuntu akubuuza gwe ng'omukyalo Omuganda. Kiki ky'osiiba oloota buli lwe bakawo bw'ati ky'ogamba nti bannange lumunzo ng'omukyalo Omuganda njagala okukola ekintu bwe kiti oba nsaba okukola ekintu bwe kiti? Nze ng'omukyalo kyendoota asinga bampa akakisa n'ennyimba mu maaso ga Ssaabasajja. Saba. Era kanfukamire n'ofukamira. Nsaba nnyo singa nsobola oyimba mu maaso ga Ssaabasajja n'andabako ne mubuuzaako ne Katikkiro. Katugeze Felista ofukamidde Ssaabasajja akulengera amanyinza okuba ku TV ng'akulaba. Ku telefayina ng'akulaba. Kati awo ebigambo ki by'oyinza omugamba Ssaabasajja nga bakwadde omukisa? Ebigambo bye nsobola omugamba. Nsobola omugamba nti nno yeebale nnyo omulimu naffe nga abaana abato abayimbi n'atatusuulu n'atakola ki
kale n'atatusuulirira n'atuzaamu nnyo amaanyi ne bakubanga ennyimba zaffe ku BBS yebale nnyo noteekawo TV kubanga bajja ne batukyaza simanyi na mirundi gye mbadde ku BBS bannange era nebaza nnyo Ssaabasajja okolawo TV naffe abato tuyambako era mwebaza nnyo. Abo bakuwulidde kati obubaka buweewo ekitiibwa Katikkiro yajja obutuusa. Obubaka bwempa Katikkiro obwekitiibwa Katikkiro nsaba mitingeko Ssaabasajja Kabaka. Gwani? Nze Nannyanzi Faith. Badde nmanyi ogenda kugamba nze Felicita. Bw'otyo kati ka Felicita oli muwala mugezi tomanyi na kumanya. Toyinza kwambala bw'oti n'oba nga tomanyi. Tekisoboka. Give me 5. Walayo wadde osomera Ama nange mpa 5 ya fashion. Wana wajini